wakatambula ku basajja bameka ng'ofumbirwa n'ofumbirwa wano n'ofumbirwa wali n'ofumbirwa ne bigaana n'okomawo olina abaana basatu b'ozadde tolina na bbaawo naye ng'otambula ozaala tomanya ekikutawaanya naye bwe twogera ku kino ku kisa kya Katonda ekiri wano nti jangu n'ofuna okuwonawo byayogaanye. Kakati njagala okimanye nti ne chache ezizoolaba zonna y'ensonga lwaki gavumenti ezifandinga. Abasirikale be bamu kubawamba abantu era be bamu kubatulugunya abantu era bangi betulabye nga batulugunyiziddwa nga bagamba abasirikale be batulugunyiza. Ono avuddeyo mu church abulira njiri era nga ebimu ku njiri mu njiri byabuulira kwe kuwonya n'okubeera ng'ono azzaawo obulamu. Bannange kansoke mukongere katono nnyo ono wa UPDF nkomewo tugende mu maaso. wakatambula ku basajja bameka ng'ofumbirwa n'ofumbirwa wano n'ofumbirwa wali n'ofumbirwa ne bigaana n'okomawo olina abaana basatu b'ozadde tolina na bbaawo naye ng'otambula ozaala tomanya ekikutawaanya naye bwe twogera ku kino ku kisa kya Katonda ekiri wano nti jangu n'ofuna okuwonawo byayogaanye. Nze AK Master 2026 londa President Kyagulanyi Center mu Mitembo protest vote kubanga tumaze okubeera nga tukizuula nti Mwami Museveni kati essaawa yonna abeera atupulaningira era agezaako kubeera nga atubuzaabuza n'okutusigamu ensigo nti ono atwagala nnyo ng'akozesa buli kitongole kyonna naye ng'ate kennyini yali emabega w'ebyo ebibonyabonya n'okukabya bannayuganda. Akairigombe video soko jimpere ekigalo mukwano gwange ampuliriza tusimbule omulundi gumu ne Haji Abudu omusomi w'edduwa uliya nabina ate bikulu. Twogedde ku bataka emundu nezinonyono batunoonya luwendaga mu nyumba sikyebaka ndaba ninganga mula lujjajja bankubita okubizisimu mbayeka tuloonya kututemula asindika abasirikale atemule abaganda alina mundu agatuzulugunya obuganda babuwamba jjajja bawamba obuganda jjajja babuwamba twatwagala kulumba muduumira tulumbe tukikoleddedde naye bw'otuula n'otegamba nti bano baana bange gwosinga oli yesi yasinga ono yasinga bino ebintu bya dictating for NRM elections bigenda tukyaya NRM petubadde baana ba NRM tugikolelete. Honorable Sobirado nasimba okuba independent oba kitadde ekyo nja kirowooza olunaku lw'eggulo ebyagenze maaso mu NRM mwenna mwabitegedde nga wabaddewo okulya n'okkomba essowaani mu kibiina kyokka ekya NRM. Tebereza omulugube oba omululu oba omulugube mu basajja bano gwatuuse okubeera nga gubaawukanya okuviira ddala waggulu eri mpaka wansi ddala buli kitundu kyonna ewabaddewo okulonda wabaddewo amasasi nga ganyooka emmundu ne zinyooka ebikonde ne bivaayo ne bakubagana era ogeddokakana nga bangi batwaliddwa mu malwaliro naye nga NRM yokka. Kati mukwano gwange ampuliriza nkwegadde n'obuwombeefu video soko jimpere ekigalo ositule ekifaananyi kino kyewalabye eggulo mu NRM nga balonda bokka nga beeyuzaayuza bokka naye atolo nga twolekedde akalulu ka 2026 kigenda kubeera kitya kubanga naffe tetuyinza kukkiriza kubeera nga abasajja bano batuyisaamu amaaso n'okubeera nga babba obululu bwaffe okusinziira ku maloboozi agavaayo era nga n'ababaka bangi ababadde mu paaliyamenti abaasuuliddwa bavuddeyo bakutolotooma era nga bayomba ng'enkoko enywedde manaabemu. Kati mukwano gwange ampuliriza nga sinaba kubeera nga nkutwala mu mboozi ey'olunaku olwaleero yonna nga bwegenda okubeera njagala nnyo tusooke tukube ttooki mu byabaddewo eggulo tetubikuba mu ttooki kubanga tuwagala nnyo okubeera nga tubiwulira oba nga tubiraba naye ekibikubisaamu ttooki okwate ekifaananyi kino owulire ebyabaddeyo abasajja abaganye okukkiriza abakazi abaganye okukkiriza enkuba gye bakubaganyeemu okulwanagana kwe balwanaganye tiya gaasi kaakati okyusa amaaso ogazze kalulu 2026 ketwolekedde mukwano gwange ampuliriza January omwaka ogujja ng'ennaku z'omwezi 12 wagenda kubeera ovaawo mpitewo era mikwano gyange abampuliriza mbasaba mwenna twenyweze kuno si kubeera nga kutiisa si kubeera nga kukangakanga wabula nnanga bulanzi nti ekigenda okubeera nga kijja mu protest vote kigenda kubeera nga kisingako ku kye wali olabye mu ggwanga Uganda kubanga protest vote gwe mulundi ogenda okubeera okusooka nga erabwako mu ggwanga Uganda. Nze AK Master nakusabye video soko jimpere ekigalo Haji Abudu omusomi w'edduwa gw'entambula naye ayambye nnyo bannayuganda okubayigiriza okusoma edduwa n'okubasomera edduwa ne bamala ebizibu byabwe. Mpuliriza bulungi sooka oli obutambi buno bwonna ngenda bukuterayo
ebyabaddewo mu NRM n'amaloboozi agavuddeyo olunaku olwaleero wadde ebiri byabaddewo sooka oli amaloboozi agava mu bantu bano bokka nga ffe tetuliiko kati ositule ekifaananyi kino obeere nga naffe otuteekako ojjukire n'ebyali ekawempe ewa kanso Erias Luyimbaazi Nalukoola kakati okuba akafaananyi 2026 kigenda kubeera kitya kankuwa bino ate nkomewo we musaza ly'emiyaga balumiriza okukubwa ab'amagye Ssekikubo takkiriziganya na byavudde mu kulonda era wa kujulira mu kulonda kuno munnamagye yawummula General Emmanuel Rwashande yalangiriddwa ku buwanguzi. Edmond Bwire yaliko minisita Maligita Emiggo n'okujingirira DR Forms. Abamu ku balonzi balaze ebiwundu bye bafunye ku mitwe emigongo n'emikono. Zino medical forms nazo zetegereza ba poliisi mugenderera kutta guno si mugo gwakuba muntu guno gubeera mugo gwansi ate yakulembedde okuba abantu be yabadde Lieutenant Ziwa kubanga Ziwa yamaze kutuuka nalyoka batandika okuba abantu. Bagamba NRM efuuse nga gavumenti z'abasibira mu bbwa ab'amagye bwe baatulugunyizanga abantu. Asaso webaga gayimuka ng'amazzi amasosi baatusanganga ku nnimiro nga tulima. NRM ekyagireeta buyinza kwe kuggyawo effugabbi n'okukozesa obubi emmundu okutuuka ku mbeera eno gye tuliko ebadde ekozesa nnyo omukono ogw'ekyuma ku muntu atta ng'akozesa emmundu. Lieutenant Ziwa eyatta Sembuusi n'eddakiika eno akyali mu lw'emiyaga yakulembedde ebikujjuko bya Rwashande nga n'abasirikale bali waggulu bawaga ab'amagye. Abamu batiisizatiisiza okwawulira ekibiina. Munnamagye General Emmanuel Rwashande yawangudde ku bululu omutwalo gumu kakaaga 358 n'addirirwa Theodore Ssekikubo n'obululu 872. Edmond Bwire n'afuna 96. Eyali minisita Joy Kabasi n'afuna 473 ne Jacob Kato n'asemba n'obululu 11. Omubaka Ssekikubo takkiriziganyizza na byavudde mu kulonda ng'alumiriza bannamagye okulumba abalonzi ne babakuba emiggo. Naye ekyakolebwa operation yabadde ey'amagye erina emmotoka nga ne number plates bazikwese bazibiseeko bazibikako ebisooto bazitalikako obusabwente bakuba emiggo ng'amagye ge gakulembera okugenda okukuba abantu nga ne gagunza abaalonkinga enkoni squad nga bagenda bakuba abantu abasukka 50 bali ku bisago bali mu malwaliro. Abantu babayiga nze nakuyo obululu kanisigala banga banga bakabira wano olunaku olwokusatu ekiro twasula mu buwambe tukubye obululu bwona naye tetulabangako effujjo erukolebwa Lw'emiyaga tekibangawo. Omubaka ono omuntu w'abantu lwaki batutumeremerako bana abazze kati kalwasane tumanyi gye yava tanamala munonamwabo kati najja okutufuga ye yazze lwaki yazze bulungi nakuba akalulu ke mu mazima oba tuwangudde twandibadde na buzibu yandikulembedde naye ng'akulembedde mu mazima. Mu kiseera kino agezaako kwekubira nduulu eri bekikwatako. Tuli mu keetereekerero nti ekisooka ekiri ku mwanjo kati kwe kugezaako okulwanirira obwenkanya obuwanguzi bw'abantu baffe bwe babadde bampadde nkyali mu nsiike nkyabulwanirira. Nandibadde ngenda mu Tale Center kubanga gye twabadde tulaga naye niwabeerawo roadblock ne batuziyiza abasirikale okugendayo nga njagala okusoomooza obuwanguzi bwe nti oyo omuntu gwe mulangirira si ye mutuufu, oyo gwe mulangirira yawanguddwa tetwafunye bwenkanya. Kati sinaba kulowooza birala byonna, nkyalwanirira obuwanguzi abantu bwe bampadde. NRM tenaba kuggalawo lujja olwo, tukyabulwanirira. Ekinaava ekyo kijja okutuwa kiki tuba tuzzaako. Ssekikubo alabudde Pulezidenti Museveni nti amagye effujjo lyegakoze Lw'emiyaga naye kennyini teyeeyibaala. Tusaba Pulezidenti ate kyamani w'ekibiina amanye nti no ffenna tuli na NRM
bwabanga asazeewo amajegajega wambe tegagenda okusembayo kuwamba lw'emiyaga naye amanye nti naye entebe ye essaawa yonna egenda kuwambibwa kuba kino ekyakoleddwa kyabadde kiraga nti n'amagye gasobola okuyingira ne gawamba. Mu kiseera kino General Rashane n'abawagizi be omuli ne muto wa President Michael Nwagira eyakazibwako erya Toyota bali mu kujaganya olw'obuwanguzi bwe baatuuseeko. Kati ebyo b'obiwulidde byavudde mu bitundu by'erwa emiyaga eyo Buganda. Kati ng'oggyeko Buganda ne mu bitundu ebirala bingi abasajja basigadde bafumbya miyagi eŋŋuumi yanyoose ne bebba obululu era ekisinga okubeera nga kyewuunyisizza ennyo ensi naddala kati nga ffe abatambulira mu kubeera nga twagala tumanye kye kitundu ekimu ky'ogenda okulaba ekyewuunyisizza abantu bonna wano baasose ne balangirira omuntu omu nti yawangudde. Kaakati gwe baawangudde n'akomba kwebaza eriibwa n'alumira ddala ejjiiko n'aluma ogwa wansi n'ogwa waggulu n'agamba bakufa nfe siva wano wabula akalulu kaddemu kabalibwe. Akalulu bwe kazzeemu okubalibwa eyabadde awanguddwa byagenza okuddamu okubalibwa ate nga yawangudde kyokka nga awangulidde waggulu ddala. Ensi ne yeebuuza essaawa eyo obululu bwakyuse butya eyabadde awanguddwa ate okubeera nga yawangudde nga bazzeemu okubala mu butereevu kamu ku kamu. Kakali ekyavuddemu kwe kubeera nga abadde bakudde ebyokulonda mu kifo kino RDC yalagidde ne bakwatibwa ne poliisi ne batwalibwa ku poliisi. Kati emivuyo nga gino bw'ogirabako mukwano gwange ampuliriza nakunnyonnyodde nti olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tukuba ttooki mu bino ebyabaddewo. Tebitukwatako si byaffe naye ate bitukwatako kubanga tulina okubeera nga tuyiga n'okusiba empale ne zinywerera ddala n'okwesiba bbiri kubanga tukimanyi kati we twolekedde wagenda kubeera wazibu nnyo okusingako wano. Olaba ab'omu nju emu be balumaŋŋana ne bayuzaŋŋana ne baagala okubeera nga battiŋŋana naye ate ffe be balumba nga tetulina na kye tukoze ne batukuba emiggo ne batuwamba ne bateeka mu zidrooni ne batusiba gattako okubeera nga batulugunya. We twolekedde 2026 kigenda kubeera kitya? Ampuliriza mukwano gwange atambula ne AKTV Media Uganda olutimbe gaggadde muganda wange Kakeeto ndabira abaana bonna ne mikwano gyange nti mbatumidde nnyo. Sister Mundabire Patricia maama ebigambo bibino sooka obiwulireko mukwano gwange ampuliriza ate tukomewo tweyongere tugenda kubeera nga tutambulira wano ebigambo bino tubitegeere tubeere nga tubirireetinga we tugenda 2026. Bino tetubyagala kubeera nga tubiraba tetwagala kubeera nga tubiwulira wabula ge mazima bye byabaddewo nga bano bennyini bamukwata mundu beeyuzaayuza naye ate kati teebereza muffe we tugenda okubeera nga tubiyingirira mu 2026 kinaaba kitya. NRM is no longer a family. It is a party of war. Sawange mwe yakawungezi abagizi babavuganyiza mu kulonda e Rwampala bakungaanidde ku kitebe kya district okumanya ebyavudde mu kalulu. Nga n'okulangirira tekunnatandika embeera yalabikiddewo nga ya bunkenke olw'abajaasi ne poliisi abaabadde babemberedde ekifo kyonna. Ebyavudde mu kubala obululu byalaze nga Amos Kankunda bwe yawangudde kadi ya NRM mu ssaza ly'e Rwampala ate mu Rwampala East Julius Tusime Karuhanga naye n'amegga banne bonna. Ku ky'abakyala akulira ebyokulonda mu kibiina ki NRM mu district y'e Rwampala yalangiridde Mole Asimwe ng'omuwanguzi n'obululu 2,510 n'addirirwa Anna Kansime n'obululu 2,416 ekintu Anna Kansime kye yawakanyizza. Ana yasabye obululu buddibwemu okubalwa era okukkakana nga Ana asinze Moli n'obululu 2,347. Kino kyatabudde RDC w'e Rwampala Harriet Nakamya n'alagira abakulira ebyokulonda bonna bakwatibwe ng'agamba nti kye bakoze kyabadde kiyinza okuvaamu akanyamberege. Abakwatiddwa kuliko abadde akulira okulonda kuno Jackson Mutahi n'abalala okuli Collins Nabasa, Brighton Nazina, Connie Simon, Twinomu Juni. Ate Lubanda wabaddeyo ensasagge mu kabuga k'e Bubaale omubaka wa Lubanda East era minisita omubeezi ow'ebyensimbi Henry Musasizi bwe yakunze abawagizi be ne bagezaako okuwamba empapula okwabadde ebyavudde mu kulonda ku mpaka. Kino kyawaliriza abakuumaddembe okukuba amasasi mu bbanga okugezaako okukkakkanya embeera.
newankubadde gwabadde gutyo minisita Henry Musasizi era yawangudde ekyatabudde byabadde avuganye nabo nga bamulumiza okwetaba mu kubba akalulu. NRM is no longer a family. It is a party of war. So I would like to call upon General Yoweri Museveni, the chairman of NRM, to calm down and listen to the common man. Because there is a lot that is happening within NRM where people take themselves to be bigger than the party. For example, Honorable Musasizi. Kakati nno bino byonna nga bigenda maaso nga tulaba emivuyo nga tulaba okubagana abasajja nga beeyuzayuza. Kakati njagala ojjuke nti omululu omungi guno gwasuula wammese mu kita ababaka bangi abadduka mu National Unity Platform. Kakati bano ne bagezaako okubeera nga balaga nti bannaffe bagenze ku NRM nga twabagamba nga enkya n'eggulo nti bali abasajja tebabaagalangako, bali abasajja si bannammwe, bali abasajja tebabangako bannammwe. Era abasajja nga Twakagabo bayogera ebigambo bingi nnyo, wabula abaganda be bamubagamba nti woova toyombye wootera okudda, wabula woova ng'oyombye tosobola kubeera nga oddayo. Kakati omusajja ono ebigambo bimaze okubeera nga bimwononekera ewaka ne mu kibira tamanyi wawalaga. Era kakati aliawo aganaaga musajja wattu afuuse matankane nga mpale z'aba 7 yadduka mu Nuupu ng'ayogedde ebigambo bingi nnyo olw'omulugube gwe yalina omungi ennyo. Nalowooza nti NRM egenda kubeera ng'emwagala nnyo era ng'emwaniriza. Kakati nno abantu abamuwa akalulu era abantu abamulonda ne bamwesiga ku bubaka obw'Ebukoto South nga member of parliament batunulidde omusajja ne bagamba omuntu atalina mugongo. Kakati omusajja ono tumulabye ku nkuŋŋaana nnyingi nnyo eza NRM ng'agenda yeeyigikiriza nga yeewaŋŋamya ku bantu bano naye nga bamulaga nti bamuwagala. Twamulabako olumu ng'aliyo Emubende kulaale ne bamugamba vayo kasajja gwe genda. Kakati abantu ng'ebigambo ebyo bye baayogera era baali bagana kumukuba bucupa baataasa mutaase ne ku stage bamugagambulayo bugagambuzi ng'abantu bamufuukidde ekyonga ne bamufuubutulayo. Kakati nno akamyufu ka NRM wali Ebukoto y'omu ku bagenze yeefuule NRM Bufulaga Beyala. Kakati abasajja bamulaze mu bantu bonna abalonze omusajja ono teyawezeza bululu 30. Era kino kyayongedde okubeera nga kiraga nti omululu omungi ogwasula wammese mu kita si mulungi kubeera nga oba oliawo ogupulakitiisinga mukadde akatono nnyo. Era n'empisa kintu kikulu nnyo mu buntu okubeera nga woova tovaawo ng'oyombye ne bw'oba ng'obadde n'omuntu n'oyawukana naye mu bulungi. Kati omusajja ono mu NRM baamusenzezza luti nga kisaanyi kyokka nga ne mu NUP yavaayo ayombye ng'avumye buli omu ng'alengezeza buli omu era ayogera ebigambo bingi nnyo ng'alaga nga bwe yasoma ennyo era n'akakasa ensi nti ye yatuuka bye yali ayagala yabifuna. Era baagezaako okubeera nga bamubuuza bamuyitavuyungako nti tolowooza nti okubeera kwawo wooli yali Mwami Kyagulanyi munsonyiweko gaali masannyalaze. Omusajja yayogera akudalimba era nga akudaala n'alaga nti Mwami Kyagulanyi talina kyali yadde n'akamu n'akatono. Kakati n'essaawa zino yavuddeyo nga kabatwa nga ntulege olw'okuswaluka okungi ennyo n'okuswala yeekase n'agamba ngenda kukolagana ne munnange owa NRM sigenda kujja independent kubanga era akimanyi ne bwajja independent yagenda okusemba ne bw'ataakole naye talina kyagenda kufunamu essaawa zino asigaddawo political career ye bwatu yagitemerako ettaka olw'omulugube okwagala okufuna amangu. Kakati n'afundikira ng'agudde mu katebe. Bino bye twogera enkya n'eggulo nti abantu bangi abadde batwerimbikamu naye ng'amazima bajja nga ba kiboggwe ng'omusajja ono amazima amatuufu yajja wa kiboggwe eyali tasaanidde yadde sekendi n'emu yadde eddakiika n'emu naye n'atweyingizaamu olw'okuba nti twali mu bwangu titwalina kasengejja kamala. Omusajja baamwesiga. Kakati essaawa zino gwe beesiga ne bamusembeza afundikidde agudde mu kinnya mwatasobola kwejja obulamu bwe bwonna kaliya ye awo weekomye. Njagala osooka oli ebigambo by'omusajja ono yabalaatanga yayogezanga maanyi ng'ayogeza malala ng'alaga nti w'amaanyi nnyo. Kati essaawa zino emijoozi giri kuwaya gyewuba. Honorable Twakagabo ayadduka mu Nuupu n'agamba ke yeesogga NRM baamukubye akalulu n'enkoona n'enywa. Did you think akalulu n'akajja otolooza nti wajjira ku sympathy ya Bobi Wine NUP nga yakuwa akaadi? Nakugambya mwe scientist amwe research nze sikola ng'abo bantu batalowooza bintu ebyo bityo. Kitegedde bulungi bisikola bwentyo. People we do feasibility studies, we study ntumanye ekyokukola. I don't work like that mu bantu abali awo bityo. Bw'oba ogenda kujja osooka n'osoma grounds zo n'entegera y'abantu b'osaba akalulu. Please.
kati gwe goma kikiri kyenkugambye nti buli gwolaba ayambadde empale simuki simusajja. What about a null hypothesis singa okyusa ekyo kyogamba nti Nuupu yanfuna nga nze nalyo weenaaleemu nemba yamba oba weeningira omupiira. There is a possibility okubanga gwe wali ku peak yo ne ku convincing as an NRM child or whatever, why don't you give time for that to think in that way? Or the reverse could also be true. Yes, that's what we call research. Tovanga yo bujingo jo yogira no. It's not justifiable. Era wali kati n'ennyuma emubuguma yali amanyi nti amasannyalaze gage agali gamulese mu parliament, kumba amasannyalaze gali ga kibiina n'atuuka eno n'akivuluga neyeefuula owakabi. Honorable Twaha Kagabo nkutumiddeko kati kogitegeere nti abantu tebaakuwa kalulu lw'amaanyi go, baakuwa kalulu lwa kibiina, kati bakakkubye. Kyekiddako ono mu kamyufu ka NRM bakukubye, ekitegeeza tolina kudda yenkola yaabwe. Ababaka abasigadde mujja kutegeera nti ebiseera ebisinga muyitamu ku lw'ensonga ezimu ne neefuula amaanyi g'abantu ge bakuweerako akalulu wagaleka n'ogala ne influence. Kakati okitegeeramu kutumiddeko nnyo ate naffe mu Nuupu tetukyakwetaaga, gira okyaliyo eyo ng'okyatoba n'abasajja mpola n'ojja Kaakati nno muganda wange nga tumaze okubeera nga tuvaayo ew'omusajja Haji Abudu omusomi w'edduwa Kayingo, ono amaze ebizibu bya bannayuganda ebya buli ngeri. Mbeera mu kugamba enkya n'eggulo nti omusajja mulowoozengako, buli olyanga embeera ekuzitoweredde tolonzalonza oba tokandaalirira, lumba omusajja ku nnamba y'essimu gy'olaba ku WhatsApp oba ku direct call. Kya mukisa mulungi, ono akola ku bannayuganda abali mu Uganda n'akola ne ku bannayuganda abali ebweru wa Uganda. Kaakati nno tolonzalonza, omusajja mukoneko akumalire embeera eyo eyakufuukira ebitukula mu maka ebyazaalira ku nsiko. Kaakati nno omulugube n'omululu nga gukyagenda mu maaso n'okkunamya abantu bangi nnyo oba kuyita okuswaza abantu bangi. Kaakati nno mukwano gwange ampuliriza, Ssaabakunzi wa NUP mwenna mwamutegedde omupya ebigambo atandise okubeera nga biteeka ku level endala. Jjukira nti ekifo kino kyalimu muganda waffe oli amanyiddwa nga Chairman Nyanzi, kaakati ono nga ye mukulu wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu, wabula nga essaawa zino ono yasikisibwa oba yasikizibwa omusajja amanyiddwa nga Habibu Buwembo. Kaakati Habibu Buwembo ffenna twamulabyeko e Masaka, abasajja bamutiira ddala, abasajja bamutya. Jjukira nti ono abadde munnabyabufuzi mugundiivu nnyo era yali asazeewo okubeera nga yeesimbawo mu Lubaga South, naye kaakati yagamba kenfunye ate eddimu eddala lino omulimu omunene guno ogwa Ssaabakunzi owa National Unity Platform, omuntu akulya okkunga mu Uganda yonna, sijja kusobola kukwasaganya buvunaanyizibwa obweno neeri. Bw'ati n'asalawo ne yeeyambula obuvunaanyizibwa obumu obw'okubeera Member of Parliament owa Lubiri Lubaga South. Kakati noono omulimu gwe era agukutte kannabwala, era ebigambo bye yayogedde olunaku olwaliro mukwano gwange ampuliriza byenjagala tutunuulire, tuwulirize, tulabeko, tusobole okubeera ng'oba oliawo tufundikire nabyo emboozi yaffe ey'olunaku olwaliro. Jjukira nti omusajja ono yali mu bibiina ebyenjawulo n'asembayo okubeera mu kibiina ekya FDC. Kakati bwe yalaba nga ekibiina kino kitandise okubeera nga kiri aga n'aga, kiri eno n'eno, n'aga nti nze ndiwo okuweereza bannayuganda, n'olw'ensonga eyo sijja kubeera mu basajja nga bano ntambulye mu DF, bano bamukaaku, simanyi bampuuga, bano baani. Omusajja ne yeebrandinga n'agamba akajja kajje kansigale nga mpereza ensi
anti yange oba oli awo Mukama Katonda yalimanya kiki kyali nsasula. Kakati no butereevu nnyo yabaddeko ku mpewo eza radio emu. Mukwano gwange ampuliriza, abasajja bano bonna nga bw'obalaba wano, omusajja yasensudde ensonga, omusajja yannyonnyodde ebigambo. Jjukira zino zonna z'olaba wano, mukwano gwange ampuliriza, sijja kosa kigambo linnya nsolima, naye baalya mu bannayuganda olukwe. Kye baabasuubiramu si kyekyo kyennyini kye baabalabamu oba kye baawuliriza. Kati butereevu njagala osooka owulire ku musajja ono, olabe ne ku bigambo by'omusajja ono amayitwa nga Habibu Bwembo, ono nga ye Ssaabakunzi owaffe owa NUP mu ggwanga Uganda. Waliwo nadde mpita mu ggeto ezimu nti DF kitegeeza Dealers Front, era baddiira bonna awo we bakuŋŋaanira. Ne mbabuuza kiki mutegeeza, nabaga nti atunuulira abakirimu, entambula gye bazze batambulamu batunuulira emyaka 15 emabega. They are all dealers. Era buli electoral cycle ey'emyaka 5 babeera ne ddiiru gye bakukusa nga baagala ne gwe bakulembeza anaabeera face gwe baba bakozesa mu kumanya kwe oba mu butamanya bwe. Bw'otunuulira akikulembera si Mathias Mpuuga ali naani mu triangle yaabwe ey'obukulembeze, si Mukakulu Olubega ne Michael Mabike, kati beegatiddwako Ssaabakunzi ali NSK. Olwaleero bw'owuliriza Mpuuga byayogera, ng'okimanyi nti twalonkinga protest vote ne tuginnyonnyola bulungi era bannayuganda bagitegedde. Okimanyi nti Mpuuga gwe nawulidde alwanagana ne protest vote. Are we voting in protest against you, Mpuuga? Whom are you protecting in this? Kati awo tulina okumanya ddiiru yaabwe evaawa. Kati bw'otunuulira olwaleero nga bapointinze Alien Skin nti ajjenga mobilizer waabwe. Alien Skin abadde ku misango gya kubba busimu, abadde ku misango gya kuba basawo, abadde ku misango egya violence, egya fujjo. Fenga NUP ne bannakyukakyuka tubadde ku front line kulwanyisa bikolwa bya fujjo, ebikolwa bya violence, era tubivumirira era tubirwanyisa, era tetujja kussa mukono mpaka nga bikoze ki nga bikomye. Kati gwe bw'oleeta omuntu ng'oyo kikyagenda okugamba bannayuganda okuggyako ekirwadde bo kye baalwala bwe batutambulako ne His Excellency Robert Kyagulanyi nga mu bitundu ebimu abakubiramuko ku muziki bantu ne bawaga ne balowooza nti amaanyi g'okukunga kwa His Excellency Robert Kyagulanyi gali mu music. Leka mbajjukize, who are you are not learning? Lwaki temuyiga? Bwe Mukaaku ne Mabike bwe baasubwa okufuna tiketi z'e NUP badduka ne bamobilizinga kamiliyoni ne bagamba gwogenda otutambuza ebitundu bya Kampala mu twesimbi, ne bamuwagawaga yesimbe ku bwa Lord Mayor. Obijjukira? Era kamiliyoni yatambulanga ne Mukaaku ne Mabike ku bombi ani gwe yatuusa, ye yeetuusa. Kaakati butunuulire n'ekikolwa kya Muzeeyi Museveni nga yalabanga His Excellency Robert Kyagulanyi amufuukidde akayinja mu ngatto n'adduka n'atagala mu bayimbi n'aleeta Buchaman n'agamba because he advisor, chief advisor, presidential advisor. What is it that Buchaman has done and what is it that he has delivered in terms of results? So mubeeko okuyiga nga muyigira either mu bikolwa byammwe oba ku byabo ababaliraanye. Alien Skin talina gy'abatwala. Abaana bantebatemedde ne bagamba nti DF kitegeeza Dealers Front. Kati bwe ŋŋamba nti baleese Alien Skin nga Ssaabakunzi ng'omukolo gwe yasooka okulinnyako ku mukolo gwabwe nga bakyali mu DA, Dealers Association, yagamba nti ow'ebitaano bweyegatta n'ow'akasimu baba balumbirira kawumbi. Kaakati katulindirire tulabe. However, kiggule Ssaabakunzi ssebo Bwemba Habibu bwe bumukuvunaanyizibwa bw'alina okubuusa bannayuganda nti abano ba dealers ate obwaddiiringi yabwe tetandise na leero, ate tebalina nsonga ya Simba gye baali bawadde
ebasimbula ku muntu omu badde ku mulala rather than okizuula nti bo babadde bali mu diiru ezo tetumanyi bwe bazikomyera ani as financing